emirambo ena ku ttaka ne bannange nga tuvudde mu ki abayimbi tubawagira era abayimbi tubaagala mwena abayimbi tubaagala naye mbadde nteesa abaana babandi mubajje mu bintu by'entalo abaana babandi mubajje mu bintu by'entalo bannange abaana betemye amajambiya abaana beekubye abaana ng'oli akwata ejjambiya agitema munne omanyi ng'atemente n'agigalula bw'ati ta nenga agitema muntu gomanyi omuntu okwata ejjambiya n'agigalula ng'agitema muntu munne alabira ddala olina soft skin oli n'agikutema ate nga tatunula wawa atema ye atema butemi oba ekutemye mutwe oba ekutemye eriiso bannanga abayimbi tubadde tubasaba entalo zibeere mu kuyimba Musiki wedda yanyumanga Bobby Wine ne Bebe Cool ne babategeka erugogo balina we babategekanga ne bayimba ne beemala eggoga Musiki wanu neno yanyumye nalabye Fiki Gaza ne Bafana ne Buchamani nabo nga beetwala Maka de Abani ne abayimbi mugenda vadde mu bintu by'entalo obulamu bw'abaana bugenda genda bannange twaluzinga radio mu bintu webityo twaluzinga Daniz ku mapensa mu bintu webityo mugenda kuttisa obulamu bw'abaana ba ghetto youth mwenna abali eyo bana bafudde abala balina bisago mulina family ez'okulabirira mulina obuvunaanyizibwa bwe mulina okutuusa ku family zammwe teriyo muyimbi agenda kubeererawo mu bulema bwo ate teriyo muyimbi agenda kuyuwawo mubiri mu kufaako bo bagenda malolwana badde eri family zaabwe kati Palaso ne Saaba amaze olwana buli omu yazze eri family ye tetugenda kunoonyereza ani yatandise lutalo tetugenda kunoonyereza ani yawakudde lutalo ku munne ekikulu kiri nti gwe baakutemye n'omulala yafudde ba ghetto youth kino mbadde nkibasaba ekinneewunyisa muba mu ghetto muba muntu ogwo bano abayimbi be babayawulayawula muba mwemanyi niye gwe osazeewo oteme munno ku lw'omuyimbi osazeewo temunno ku lw'omuyimbi nga munno gw'ofiirako gw'otema ejjambiya mwali mutuddeko mu ghetto y'emu ne musunsula amayirungi ne muteekako music ku buloboti bwammwe ne museka lwaki muba mutuuka ku mbeera ey'okubeera nga omiza munno omusu twakafuna mbosofa abantu abafiiridde mu kanyolagano ka King Saha ne King Saha ne Palaso banonda abawagizi endowooza amawulire mwagafunyedde abawagizi beesanze ate si bano abawagizi ebibinja balina ebibinja binonze gundi ndi wa gundi kakati awo mbo ne batandikiraawo ago ge mawulire getufuna era nga tetumanye ekituufu kyennyini kyekiriwa oba nga kituufu baafudde naye nga yatukakasiza nti sofa mbu binaakomawa binagwa bitya famire y'amayanja nga baagala nnyo okulwana King Saha mbadde simuwulirako omuwulira mu ntalo zino ez'okuyimba agambye kino naye ebyokulwana nze naawe tujja kubanga byonna tubikuweera tujja kubanga amawulire tugakutuusako wona woliwo nawe osinzidde gwe nkugamba bugambe nti tuula butuuzi kalira nywera omuyimbi Spice ono nga Spice ono gwe tuwogerako yuli atalye waffe ono Munnayuganda Spice okuva Jamaica yatuuse wano mu Uganda n'akola ne charity era n'agulirako abaana batakayamba ebintu scholastic materials. Hey besties, come with me to give back to a community right here in Uganda, Africa, while I'm on tour. Obviously, my show is coming up this Saturday, but you know what I love to do the most. So I said, let me go grab some books and stuff for the kids because I love to give back for my Grace Hamilton Foundation. So I'm just pack up some bags, some books, some this, some that, you name it. Everything that could fit in the vehicle that we have with us. I was like, let's go. I stock up on water, juice supplies, and I'm just here loving Uganda so much, and I wanted to find a community. Unfortunately, by the time I cash out and I reached where I was going, it was night. But nevertheless, at least I still was able to do
what I love to do the most, which is to give back to the people, the community, people who make me who I am today. So at least I still made it. Nalabyeko nga bamuwaana omutima omulungi nti omukyalo ono mulungi nnyo. Namulabyeko nga beeguddeko n'essindaleera ssanyu nga bapreparinga ekintu okuba nga kigenda kuba wali mu maaso olunaku olwa yesterday era nga ndogoza we yasinzidde okusooka akoleko ku charity. Twamulabyeko e Bulange Mengo naye nga ono ye yaŋŋambye nti mukyala alina omutima. Mu bayimbi abajja okuyimbira waneeno mu ggwanga Uganda, Spice Official no mu Jamaica ye muyimbi akyasinze n'okubeera omutima omulungi, ye muyimbi akyasinze okukyala mu bifo eby'enkizo, ye muyimbi akyasinze okwagala obutonde bwe Uganda oba obwa Africa. Kyokka mba nkusazeeko ono Spice bamututte ng'alina okumitinga kabaka, yayambadde Gomez. Imagine yayambadde Gomez n'asulawo biririmbu bya serebu, najja nayambala Gomez n'agenda alambula Obuganda. Spice ngenda kulaga laba kano ka video. Spice alina hoteli gye yasuze ne Spice Spice bana y'omwana ono alina keya, omwana ono alina omukwano. Ate jukira ayagala abasajja aba babiri be bagenda osula naye mu room. Ayagala abasajja babiri abana Uganda, two black men, actually two strong black men bagenda osula nabo. Sokolabe no video. Sokolabe yo. Okay, I'm going to take your number so I can kidnap you to take you back with me. So you can come live with me, okay? Thank you. Is this how much? Do you know the US? Can I give you US? Is this enough? Like, how much is this in Uganda? That's 300 and. Is this enough for a tip? Like to tip you? Spice bad. Absolutely, it's enough. It's not enough. Sorry? It's not enough. No, it's okay. Okay. It's up to you. Either. Yes, it's a tip for you. Thank you very much, Mom. I appreciate it. Yes. All right. And that's for yours, okay? Thank you very much. Okay. It's 300 Ugandan. Yes, Uganda. No, how much is 300? You sure? 360. Oh, really? It says it's 37,000. That's me. 370. That's a lot. 37,000. Is this enough tip? It says, look. That's good. $100. 37. Yeah. All right. Thank you. I just wanted to make sure it was good enough for a tip because I don't understand the currency here. Thank you very much. Okay, sir. Have a good night. What's your name? Lawrence. Lawrence. So I'm going to always ask for Lawrence. I'm going to say, I need room service and I need Lawrence to bring my food. Have a good night, Lawrence. May God bless you. Yeah. Do you work tomorrow? Yes. Okay, Lawrence. I'll see you tomorrow, okay? You have a good night, okay? You're a very handsome man. You too. Okay. Bye, Lawrence. Okay. Era nga tukyali ku Spice omu Jamaica nze wendi munange okubanga nga gutuusako gonna nga wegatambula nga tukyali ku Spice era omu Jamaica ono atuleetedde ebyafaayo bye ebimukwata kanti munange tubadde tetubimanyi ono avuddeyo okubanga tunnyonnyola biki nti mukyala mugagga muvundu. Bibino ebyafaayo by'omukyala Spice omuyimbi yazze mu Uganda bangi nnyo temukimanyi nti muline kateero omukyala ba cautions gwe balaba ne batya. Yes, temukimanyi nti mu meetinga billionaire. Yes, bibino ebyobugagga ebimu ku byobugagga bye. Kakati omukyalo ono bamuzaala 1982 emyaka aweza mwena. Ono yajja ku fame oba yajja okubanga amanyikwa nga alina emyaka 18 gyokka kubanga akikubya okuva 2000 kuva 2000 azenga akikuba. Omukyalo ono bamunominatinze mu Grammys ez'enjawulo. Yes, badde bajjanga bamunominatinga nga yawangulako n'ezisinga obungi. Yes, omukyalo ono obugagga bwe kati wano wetudda nga bwolaba amakage n'emmotoka ayina emmotoka ezisinga ez'ebbeeyi za bbulu. Emmotoka ze ezisinga za bbulu omukyalo ono awezaako $7 million. Omukyalo ono mu Uganda abana buwumbi na buwumbi aba billionaire actually busirivu bwa ssente. So omukyalo ono nga bwe mumulabaawo nga yeeyisa bulungi kubanga yalina omutima omulungi buli gwasanga mwamulabe nga abuuza ku security guard yeeyisanga omunaku. Omukyalo ono mugagga alina amaka agavira agasukka mwana sawezako obukadde $7 yenkanankana ne Bobby Wine mu Uganda. Omukyalo ono obugagga bwabujje mu international tours azenga kuba tours nga yasinga kola ssente nnyo mu Texas ya America.
yes mu international tour ne ddiiru waliwo kye batoogerako omukyalo ono akolaganye ne bakateero bangi omukyalo ono mukubi wa ddiiru omukyalo ono agikwata ennene n'alumba omulabiraawo yes omukyalo ono akoze ku cosmetic surgery ng'ewe mabega tetabiyegaana akabina yakateekamu akoze ku ipsi asaze ku weight ne face nkolemu kubanga mukyala mukulu naye alabika ng'owe emyaka 12 bw'otunuulira olususu lwe semuli ku mukyalo omugagga omukyala spicy brand color ye ya blue ayagala blue obulamu bwe bwonna emmotoka ze munda ku nsonga za chicken Chumi ne Minister Baramu Bargala. Honorable Namboze yavayo na raising a concern eya ba TikToker abaleta abana bawe ne babakozesa content era nakobola Minister Baramu Bargala ayingire mu nsonga zino. Tuli awo Minister Baramu Bargala na tweeting oba nagenda ku X na tweeting ensonga eno kakati yavudde nakola akatambi era nga akatiriza chicken ne Uncle Chumi wabula chicken si musanyufu naye yabadde ayanukula ng'ayanukula Minister Baramu Bargala nti si yasoose nti abantu bangi in fact yagambye ku listi kwandibaddeko ne Shira Price katugende tuwulize tulabula muto wange Katongole gwe mumanyi nga chicken wamu ne mwannyinaze gwe bayita Sister Chuni gwe mwayitanga Uncle Chuni nagamba anakiddamo kimuyita nja kumusiba kubanga omwala abeera mwala tabeera uncle okulekeraawo okukwata abaana okubazanyisa mu movie oba okubajja mu content kitegeeza Baramu tali sure oba abaana bafu basi baffe amanyi tuwasanga baana ku kkubo ne tutandika bakozesa content bw'obanga ogaana abantu kukozesa content baana baabwe ekiwandiiko ekyo nandibadde ndaba mu Shira Price Shira Price yatusooka okukozesa omwana we content lwaki taliimu tugambe nti nno ku TikTok okuliko agaana n'abaana tugambe nti nino olutwenze buli muntu awetera munze okitegeera Shira Price in fact kire kiwandiiko Shira Price yabadde alina okusooka okuddamu okulaba ne wabeera mwannyinaze Shira Price nga gwokwata obwana bona obuteeka ku TikTok ng'omukaka afukamire nga tayagala kufukamira ng'omukaka ayimbe nga tayagala kuyimba ebintu ebyo byemukola mukole ki mulina okulekeraawo nze ndi musajja muganda tuwakula tufukamira Honorable Baramu gwoba ogamba nti omwana wange toyagala afukamire mukwano owange agenda kufukamira no ajja kufukamirira mu kamera this is my daughter jona tukiriddwa Honorable Betty Namboze bakireke omubaka wa parliament wamu n'abakyala ab'enjawulo n'abasajja ab'enjawulo ne bagamba minisita ebiri ku internet obiraba oba tobiraba ne bagamba nze mbeera mu kukola siraba TikTok nagamba genda ku TikTok olabe nagenze ku TikTok nendaba video ng'omuvubuka akwata omwana n'amuggyako enkoko n'amugamba fukamira oba oyagala kulya enkoko kumenya ddembe lya mwana n'ekyo ekitongole ky'abaana ekyagambye mu chicken mulekera okuteeka abaana mu kamera bambye ekitongole ky'abaana njagala bategeeza nti ono omwana wange ate temuyina kye mugenda kukola this is my child this time round mwa mugenda kunsiba lwa mwana wange please do so oyo awulira nga tayagala mwana wange afukamirire nze mu kamera please nja kukola ekyo ky'onaaba osazeewo if only onyambako ne kukusasula fees nja kukubiranga ku ssimu ng'omwana oyo alwadde nja kukubiranga ku ssimu omwana oyo nga yeetaaga engoye ez'okwambala nja kukubiranga ku ssimu omwana oyo nga yeetaaga okgenda oba okgendako outing nja kukubira ku ssimu wallahi baluwa yaabwe yiino njagala mugibatuuseeko era mbagambye babakubire bajje bazinoni kitongole ky'abaana mu nsonyiwe sigenda kukola kye mwagambye this is my daughter this is my child bw'oba wakana munkwate muntwale mu DNA tumukebere wallahi billahi talahi ng'atya Katonda ngenda sigala mpostinga omwana wange wakiri chicken yakombye kwerima n'agamba nti omwana we ajja kusigala nga mpostinga kubanga si yasoose okupostinga abaana abantu bangi nnyo abapostinga abaana in fact natuuka n'okugamba nti lwaki muweetera mu ye buli ekibaawo waneno mu ggwanga Uganda muweetera mu chicken agambye si wakuzikiza ngamba awo tuvuddewo nkuba kye yavuddeyo n'ategeeza gavumenti n'abagamba nti esseeka mwaluyisizza bw'obanga mutufudde ba foreigner twagala muteekewo olunaku tukomyewo passports zammwe Uganda government Ministry of Internal Affairs Ministry of Foreign Affairs mwagadde nze mbakolera omulimu gwammwe nze mbategeeze nti mulina oteekawo ennaku oba mulina okukola enteekateeka ddi we tulina okuzza paasipooti zammwe
kozi temwakitaddemu mu buwaayiro bwe mwatadde mu tteeka lyammwe eky'okuzza passport temwakyogeddeko kyokka ng'ate mwatufudde ba foreigners. So I cannot be a foreigner when I'm still holding a Ugandan passport. It doesn't make sense. So muyina otteekawo enteekateeka ne mucommunicatinga nezi embassies ne mutwerawo enteekateeka diwe tuyina okuzza passport zammwe era ne mutuyamba Ministry of Foreign Affairs ne mucommunicatinga n'ensi omuli bana Uganda abagenda okuzzayo passport zammwe nti bannaye abo bafuuse ba foreigner, they are no longer Ugandans. To make our job so easy, engeri namwe gye mwafudde omulimu gwammwe gwabadde mwangu nnyo nga muyise etteeka. Kati mutubuulire iddiwe tuyina okukomya muteerewo enteekateeka ddiwe tuyina okuzza paasipooti zammwe kozi tekikola makulu. Sisobola kubeera mugwira nti bwe nfuluma mu ggwanga Uganda kati ndi mugwira. Nze omwana w'obutiko muzzukulu wa Gunju muzzukulu wa Muzimula Mugwanya. Nze nti ndi foreigner kati nafuuse mugwira. Bwe mbanga bwekito bwe kiri tewali buzibu. Nze sibalinaako buzibu ku mateeka gammwe ge mukola kuba twagamanyiira. Tewali tteeka lye mukola nga lirimu amagezi. Gonna amateeka ge mukola ga kisiru. Ate ekyewuunyisa n'abammwe gaba affectinga. Kyekirungi kya byonna. Mbu teri affectinga nze Karashi. Li affectinga n'omuntu omulala abawagira. Kati nze munkolera ekintu ekyangu. Mutubuulire ddi we tulina okuzza obutabo bwammwe. After all, era passport ya Uganda teina makulu. Teina makulu. Amakulu gennina nga nyingira nsi nfune waka permit. N'ekirala ndowooza oba ng'eweddeko nga nina okulinywinga waka permit yange nga passport eweddeko. Ne passport weba ekyaliko nze passport yange wano eba teina makulu. Wano wendi kati teina makulu. ID yange ya wano yeina amakulu. Okuleka nga nfulumye mwene nsi n'okudde Uganda. Kati mutubulire ddi we tugizizza. Kuba tezina makulu. I'm a foreigner. So kati gwe wobeereyo ng'oli ogamba passport egenda kummenyera bwerera. Nze omuliro ngukumye batubuulire ddi we tuzzaayo passport z'eggwanga Uganda cause we are no longer Ugandans. Nkiddemu amagezi gazze. The bill was signed yesterday. Now it's a law. Okitegedde ekintu ekyo baalitadeko omukono. Magezi gazze. Nze nninda munanukula mu bulungi nzize mu mirembe. Nzize mu ddembe, mu bukakkamu, kuba sibalinaako buzibu. Amateeka gammwe sigalinaako buzibu. Oba muteekawo ki tetulina buzibu. Yes. Nakkiriza amwe foreigner naye mulina okukimakinga sure nti kibikaminga official. The only way I can be a foreigner nga I'm not having Ugandan passport. But as long as I still hold Ugandan passport, mwe nga nkyayina Uganda passport. Soloveni simanyi biru ya mwaka jirya. As simple as that. As simple as eating portion beans. Inzo okukakasa nti etteeka lyammwe nina okulivaluwinga n'okubanga soogera ku affairs za ggwanga Uganda. It's only one thing. Either mutugamba nti muzine ennaku mukomyewo passport. Naye bwe muba temukikoze nga nkyali ku passport y'ensi yange Uganda. Cowboy. Ebyo bigambo byammwe. Those are just written documents. Signed by a human being just like me. So wekibanga yo mmwe mwabisayinize. Nga mmwe mwabitaddewo. Nze ekintu kiri kimu nzigyako passport awo nja kugamba okay, alhamdulillah. Kati awo kiri confirm ndi foreigner. Naye wembanga temunnaba kunzigyako passport. Kiri kye mwogerako, what are you saying? What are you saying? Mbuze ndi ready okusirika. No. Ekyamazima. Ebikyambi byemukola ffe tugenda byogera kubanga tulina ba agents mu Uganda. Those are our family members. As long as we still have agents in Uganda. As long as I have agents in Uganda. Who are not 1 or 2 or 3. Many agents in Uganda. Ndi entitled okubeera nga mpa opinion yange nga foreigner. Kuba nina ba agents bange mu ggwanga eryo ate nga mubafunamu.
kwa wende wensindika akasente namwe mujjako akasolo kati nze ngenda kukola kingenda kubyogeranga era omwaga wange tegujja kusirika nti lwendaba ekintu nsirike just because mwagamba nti waliwo etteeka le mwasayininga mbu nafuuka foreigner. No, I will become a foreigner on one condition. Take your passport. Singa mutwala passport ya mwe Uganda ne mujinjijako tewali buzibu, I will become a foreigner. But if not I'm that one indigenous Ugandan who is not ready to shut my mouth. As long as I see something wrong, I will speak. Uliddeko nga bagamba nti bakiralifyinga mwawo nti etteeka lino terikwata ku our brothers and sisters abo abali ku byeyo nedda mbu onawuliddeko nga bagezaako kubanga bakiralifyinga ku nsonga eyo nti ba brothers bafe abali ebweru abo teribakwatako. Sindika kasente, sindikira bafamire yo, findikira baganda bo mbu webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 werabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova